kale nkukulisayo nyo mu buyimba bw'okusinza n'okutendereza kasobulete bukwisiza buyadde n'omulundi n'ogumu Katonda yanyiga ebiwundu ate era yaawona okaabidde nnyo abaana b'abantu n'ovaayo oluusi ate ne wejjusa n'ogamba naye gundi namugamba ku kyama kyange nangeya naye Katonda yekko yali waggulu ennyo yatagenda kugeyo ojja mugamba ekyama asirika ate era abeereko n'engeri gy'ayamba obulamu bw'onkwaniriza nnyo nate ku programu Nongamya eyakanegata oyinza obba wakava mu kkanisa nnyongera okubuuzako ebitatambudde birungi bikwasa Katonda tuli mu service tuli mu maaso ga Katonda nti gwe wenna ndaba beera n'essuubi omanye nti kati nga mpuliriza obujulizi bw'ono Patricia gwaleese nange nzikiriza Katonda agenda kumpa obujulizi olunaku lumu nzikiriza twanirize omukyala tukwaniriza nnyo ku programu Nongamya. Nsanyuse okubasanga aba Spark TV ne NTV mwebale nnyo okunkyaza. Amanya nze Sarana Jesus is Love omuyimbi gospel singer omupya owa Yesu Kristo. Jesus is Love. Kitegeera nti mukwano gwa Katonda naye lwaki yeweegattako? Yesu Kristo andaze omukwano mungi kubanga emabegako Yesu Kristo nali namwasooka ne mwagalako ekiseera naye Mukama natuuka ekiseera Yesu Kristo ne mukyawa era nensanga nga abantu mukubo nga abasinza Yesu Kristo kyaki eziwoggana ndaba zimpogganira. Awo wenyini ng'oyogeddeko ku mukyawa tulina obulamu bwe tutuukamu omuntu n'owulira ng'okyaye Yesu olw'ensonga ezimu ng'obadde olina ky'osuubira omanyi nti wensaba ajja kunnyamba naye Katonda n'akuleka oyite mu kugezesebwa okwo mbeera ki eyekunyigiriza n'ogamba nti naye mpulira Yesu nedda. Kale nasoma ku Makerere University nakola Bachelor of Tourism kaakati ne nnoonya emirimu ne gibula najjako ne wano ku NTV nga nsaba Customer Care Services saafuna mulimo nengenda ku Entebbe International Airport ne bampa okukola internship with Civil Aviation Authority nenkolayo nemala nensaba n'okukola voluntary work still I applied naye n'omulimu tebampa kati nentambulanga nnyo okunoonya emirimu ne gibula nempulira nga Yesu Kristo mukyayi nengamba naye nga nsaba ne Mukama tannyambye. Obulamu bw'okuliramu bwali butya ng'okyali mwana muto wali omanyi Katonda oba olokoka okuze ng'oluusi otuse ku university? Nali manyi Katonda era nga mwagala nnyo nga ndi mu Katoliki era nga Mukama mwagala nnyo naye we nabeera ku university abaana baŋŋamba nga bannange nti mu nsi abantu baloga naye nga nze ngamba bakuloga batya nga Katonda waali so nalowooza nti Mukama teyannyamba kufuna mulimo so ne mpulira nga mukyayi kati ne nfuna abandagirira ntandika okugenda mu ebyo eby'amasabo ne ŋŋendanga mu masabo okunoonya lwaki sifuna mulimo n'okusaba okufuna omulimo naye era nannyuka mbivuddemu era nga omulimo sigufunye naye nga nentandika okukola ebyokutimba okutimba ku mikolo decoration nendaba nga bitambuddeko bulungi naye era time yajja during COVID embeera nebanga enyigiriza so I found a friend nga muzungu wa mu America omuzungu nannyambako ne mugamba sina mulimu ate embeera sinnungi biki naŋŋamba ogenda kuddayo osome. Omuzungu oyo omufuna otya? Omuzungu namusinkanira ku Facebook kati omuzungu oyo nafuka mukwano gwange naŋŋamba nzireyo nsome master's degree mu business administration nengenda ku Uganda Matters University enkozi nentandika okusoma kati mu final exams nga mbuza ebigezo bisatu n'okola dissertation. Before that omuzungu yali yaŋŋamba waba waliwo abantu abalala beetaaga okuyamba like homes nezaba orphanages abantu abatalina buyambi abayambeko so in my village Masaka nga waliyo homes ezimu ezeetaaga obuyambi ne muwaayo homes nga 3 kati home emu gye namuwa mwe mwali omusajja omu omuzungu yali yaŋŋamba buli muntu ssente zaamuweereza buli orphanage alina ziwa ku akawunti yaabwe siziwanze nze nga mpajja sintonotono okusoma kukola ki kati omusajja onnannyini orphanage eyo yali mukadde omukyala yaŋŋamba nze nkaddiye naye nyina mutabani wange gwe nakuza wano kati ebintu yabikulira akuwa akawunti ye ssente kwe munaaziteekanga kati omuzungu namukubiranga budget nga zamukubira budget yaza ssente zalina obuweereza buli orphanage naye nga nnyongezaamu tikiro yakawunga bwe baya ssente weeziti gw'ogyongezaamu ne bayanyinjiko tusobola okulaba nga mufuna ssente okulaba ng'ofunako nenanyini orphanage afunako kati ne ŋŋamba wa orphanage ssente bwe zinajjanga nze omuzungu tampa nnyingi nsaba nange ompeeko ku ssente like bwe baba bakuwadde ssente tugeze bakuwadde $5,000,000 mpaako akamu kati kyamukaluubiriza nandoga okuva olwo nandoga ne mugamba naŋŋamba yaŋŋamba soko olindeko
omuntu omuconnectinze ku muzungu eyalina omumukwatira ku baana bali mu orphanage muteesezaawe waawo kye mwakola tekyali kituufu era Yesu Kristo namwetondera nti nakola naye ate oluvannyuma n'anyiga era ng'ayagala afune ku kisukkiridde nga tayagala kumpaako wadde era n'aloga abazungu ne bankyawa nnyo nannyambaza ekidibo ensi n'enkyawa kati nagenda okuba ate n'ekirala nga baba batuweereza ssente omugamba nti like okuba abaana ebifaananyi nga bali mu ngoye enkyafu nga bwe babadde nga njulifu omuzungu n'omuweereza n'akwatira ennaku n'abawa ssente kati ate ono ye n'oddamu okwata ebifaananyi ng'abaana bambaddeko bulungi okumulaga nti ssente zo z'oweereza zikoze bulungi ogenda okuddayo okwata abaana ng'abaana era bali mu ngoye enjulifu ennyo ate nga babaweereza ssente ez'okulya ntabagulira mmere during covid time kati ne mugambako naye ssente babakwadde ssente nnyingi ate se babakwadde miliyoni 6 kozesaako 3 naye zino 3 ziteeke mu baana bagule beetaaga engoye bawe emmere balyeko bulungi bave ku bijanjabi n'akawunga everyday kati ekyo kyokka ekyomunenyako n'okumusaba ku ssente okumpaako kyandoza saddamu kufuna mirembe okusoma kwange ne kufa n'embeera ng'ensi enkyaye ng'oba otambula mu kkubo nga jjiini ng'eno ng'owulira akajiri takakusala ogenda okulaba ng'olinga ali obwereere naye nga bwekyogera ku kugwa eddalu kintu kinene wano wenyini wenjagala okubuuliza bwe mu mbeera eyo kiki ekyatandika okukulaga nti naye ndabika ninako ekitali kituufu oba wayitanga mu bantu nga be bagamba naye omuwala oli alabika yagudde eddalu saawulirako omuntu agamba nti nagudde eddalu naye nabeerangaawo nga mpulira ebintu bintambula mu mutwe ng'okinoonya tokiraba ng'obuuza abantu olaba ekintambula nga takiraba ng'otambula obunyonyi bukupamira mu mutwe oba otambudde oli simaati ogenda okulaba nga obunyonyi bukupamira mu mutwe ng'ate oli mu bantu nogaba n'ensu ngenda kuswala mu bantu oba otambula ogenda okulaba ng'engatta eyulika owulira akajiri akakusala naye nga tulaba akusaze nenga naye okuva nagamba omusajja ono embeera ng'ekyuse naye ng'etamuloota kati ngenda okutambula nga omutwe mutambula omutwe guzitowa ate nga ndoose ekirooto nga omulogo oyo agamba wayagala ssente kati obugaga bwo mbukutisse ku mutwe nga nyina ekintu kinene nnyo ku mutwe nga kizitowa kati ngenda okuzuka ng'era ekintu kinene nnyo kizitowa kati nentandika ng'ogenda mu basawo okuyambibwa buli musawo nga gy'olaga agamba omuntu oyo ye yakuloga nga ate naawe okimanya era okuva lwe bamugambako embeera ekoze eki yakyuka kati nengenda mu basabo mangi abamu ne bagamba mbu Lubaale abalala bagamba nti Mayembe nga buli gy'olaga bakusala mu mutwe wano okufulula omulogo naye buli we nagendanga ng'oyo omusawo agamba bimulemye ng'ogenda omusawo omulala waliwo bano abagala b'amayembe oyingira neweyambula engoye wenna n'owulira eddoboozi nga lyogera likankana ne bakugamba omulogo yooyo naye olina otuwa ssente embuzi n'ente n'embugo ezamukyala naye embugo ze siwulirangako ne ssente nga nnyingi ssente nga tetukyayina kati nalina omusawo yali yafuuka mukwano gwange omuganda ng'ate yansasulira ssente ate ogenda mu basawo abalala ye yandagira ab'amaanyi nabo ne tutuukayo ne bakola ki ne balemwa naye nga ono omusawo ono eyali mukwano gwange yaŋŋamba nti omulogo yakuweka ku mugongo n'akubuuza avumula nti newe oligenda ku musawo kitali kulaba aba alaba musawo muganda oyo gy'akulogera gwe takulaba kuwonya kati embeera nentabukira abantu bayita mu bintu bingi basalawo okugenda mu ssabo kyemaze okutegeera n'okuwulira mu mboozi z'abantu zempulira ng'ate Yesu waaweerere kale naye mbeera ki gy'ojjukira gye wayitamu naawe kennyini ng'okyagenda mu bifo ebyo mu butuufu n'ogamba naye nedda ekimala kino kisusse kale nagenda ew'omusawo omu gwe nasemberako gwe kanjogere ku oyo ali eyo sayidi ze Nabutongwa kati nagenda omusawo naŋŋamba naso era wali w'amayembe nannyingiza mu ndoomo naŋŋamba omulogo wo nga w'amaanyi sigenda mumusobola ssente ze naakusaba onoozimpa ne mugamba nsaba baleme kunsaba nnyingi kuba sikyalina buli kimu ekyange kyaggwawo nankangakangaawo namala nansaba ssente miliyoni 1 ssente nga tulinayo tuzijja kati nenfuna omusawo omuganda buli we nali kati sikyabeera waffe nga mbeera wa musawo omuganda yali afuka mukwano gwange nga wenva okugenda mu basawo abalala okujjanjaba naye nga ye yalemwa yagamba obulwadde bwange bwamulema nandagirira mbalala kati n'agamba naye ssente ezo nga nnyingi abasawo batandise otubba n'agamba kati ebintu bino wandivuddemu n'ogenda n'olokoka kuba oli mukwano gwange saagala ofe naye mugaa tondagirira omusawo yennyini yakugamba nti genda mu kyaki olokoke neŋŋaana kuba mbalokole nali nagendayo ko nga nkyali ku university nkyanoonya emirimu ne sifuna njawulo ne mugaa tondagirira mbalokole nfe ng'ate lino ddogo bandoga like ddogo sinza agenda nti ate wa Yesu awonye eddogo nti baŋŋamba omulogo yawonye abalogo be bawonya ate eddogo nannemerako neŋŋaana naŋŋamba naye ssente zino ze zisembayo ono omusawo bw'atakola toddamu basawo ogenda kuloka oba si ekyo newange ngenda kugoba ogende kati yayagala ngambe nkomewo waffe kuba lwe najjanga ewaffe nga nkomewo waffe
oyingira nga nyingira buyingi zikuba mbaka ekintu ekingamba yingire kuwe motoka zikutomere gendo motoka ngate nesanga nyingira bakubira nga bakubira engombe vaayo olabira nga abantu bakusikayo naye nga gute toyina control waliwo ekikuliko ekita controlling kuva mu kkubo kakati nakkiriza nampa sente omusawo ze yali asabye ne tuddayo naye ng'omusawo yangamba gundi yakuloga era ayagala kusuula ddalo naye sente ze njagala zeezo kati ne tugenda jjajja n'ayiyo oyo musawo yali mukwano gwange ne tufuna sente ne tuzitwala ne bye yatusaba mbuzi biki ne tubitwala kati we tubitwalayo nanteekako endege era weeyambula munda omwo mu nzikiza nanteekako endege azikuteekako bwati nti zikwate olumba olwo kati yazinteekako nga maze omuwa sente ze yansabye n'ebintu byonna nga mbireese n'agamba sigenda kuwonya endege ndaba ziseererako buseerezi sigenda kuwonya naye teyaŋŋaa sigenda kuwonya kankwe sente zo oba nkuddiza embuzi zo n'amala naŋŋamba kati ate tugendewa mu lusuku eyo kati mu lusuku gye yantwala nambika olubugo nansalirako embuzi olwo ng'akugamba nti no gye mba mugenda naye nga toyamba naye nga ate nga ŋŋambye sigenda kuwonya kati mu mutima ne neebuuza nti ate tagenda kumira lwaki annyongerayo kuba yandibadde ngamba genda ate nannyongera mu lusuku kati lwagenda mu lusuku aŋŋamba nti bw'oba oyagala onja kusobola okuddamu n'entereeza obulamu ne mubeera nga bwe bwali nga singa buli kyegamba okukola okikkiriza kati nantwala eyo nanfukamiza ku kintu kyalinga kinnya naye nga sikiraba nzikiza bwali bwakiro nampa ekintu kyeyampa nga kibuguma kirimu bakiyita ettu nga bwe basiba olwaye olulagala nga basibyemu ekintu oba ennyama ne bagisibamu kati ekintu ekyo nga kibuguma kyeyampa nangamba nkiteeke wansi eyo nze kye nalowooza nti yali ntaana kuba yali nzikiza saalabayo kati nansalirako embuzi kuno n'agamba mbw amayembe gawuute omusaayi gagende kati naŋŋamba kwata emmwanyi zino mwenda ozirye ogambe buli mizimu gyonna egy'okunsinja eddizza nendya emmwanyi ezo n'enzigaaya naŋŋamba ozimire kati we nazimira ne mpulira omutima guno nga gukuba nnyo nga mpulira guzinaazina siteredde ne mukaa jjajja nga mpulira nga agenda okufa n'agamba ate ogenda kufa gwe kasita okukkiriza buli kyenkugamba n'okikola n'enzikiriza bwe yamala naŋŋamba tugende nantwala ku muti era ekiro naŋŋamba ono jjajja wamala akumaleko buli ki amalewo buli bizibu byonna by'olina nannaaza naye nga musajja nannaaza kati nagenda okulaba ng'embeera engenda okuddako endala sigitegeera kwe kusalawo n'enziruka n'envayo eno mu lusuku gye yali antutte n'enziruka n'enzirayo eri ku Sabolye kuba waliyo owa booda gwe yali andeese nga nninze nga ŋŋamba ati lisiti anankwata n'ono akola ki alaba kati ne tuvaayo bwe tutyo wabula ne mugamba tugende naye ngenda okulengera Samuel yange embuzi ze twaleese waliwo abantu be bali mu kuzisalaasala nnyama bagenda kulya kwegamba nga batusaba ebintu balye naye nga ate gwe tebakoze akugambye tagenda kuwonya ate ne sente azitutte kati kwe kudda ew'omusawo ono mukwano gwange n'enkomawo naŋŋamba owuliramu ku njawulo ku sente ze twawaddeyo ne mugaa jjajja siwulira njawulo naye osanga we neebaka mu nkeera katulabe we kinaabeera bwe neebaka olwo nasula seebaka bwe nali neebaka wansi w'omufaliso nga waliyo omusota omunene omuddugavu nembeera nga ntidde nensula nga ntambula mu nnyumba nga ntidde mu nnyumba gy'osulamu nga mulimu omusota omunene wansi w'ekifu obuliri kati gye ngenze batulagidde musawo asembayo ow'amaanyi oyo waalemwa oyo waaba alemeddwa oba ogenda kufa bufi kyokka ate wejje nagenda okufuna obuweerero ngenda okulaba nga ki omusota omunene omuddugavu guli wansi w'obuliri kati ntya okuzuukusa ono jjajja mukwano gwange musawo musajja alina mukyala we era mu nnyumba yaabwe mwensula mu ddiiro mwe nali nga nsula kati ne ntyo bayita kati ne njusula nga ntambula mu nnyumba bwe nti ntidde nga bwe mpita bajjajja kuba oyo jjajja w'oyo abyekiganda baali bamuyitanga jjajja muwanga mpita jjajja muwanga nyamba bino mbitidde ebyekinnansi bwe mpita kubanga jjajja oyo mukwano gwange yempewo gyasinga okukongojja bamuyita jjajja muwanga kati nga ntidde nensula nga ntambula kati jjajja kyava avaayo oyo mukwano gwange naŋŋamba ku ssente ze twasasudde era teweebase kuba namala omwaka mulamba nga seebaka nga omulogo yandoga buli sawa oba olaba misota oba olaba biwuka buli sawa owulira ebikutambula omubiri gwonna nga seebaka nsula ntudde kati nga buli gye tugenda bamanyi neebaka kutula agenda okulaba seebase kati n'agamba ku ssente ze twasasudde ezo zonna era teweebase ne mugamba jjajja seebase naŋŋamba kiki ne mugamba ndabye omusota eyo wansi ye agenda okukebera nga tagulaba naŋŋamba kaakati togenda kudda mu masabu ogenda genda wa Yesu Kristo yagenda okuwonya ewa brother Jebi ekisoso e Masaka todda mu masabu ne mugamba jjajja nzikiriza kati kuba yasooka naŋŋamba neŋŋaana nga ku kyempulira ekifuba kigenda vamu nga wona mpulira wannuma kyokka nga nywedde eddagala egganda ndikooye buli basawo gy'ogenda bakuwa eddagala egganda onywe nga likaawa
ng'owulira n'omutima gulikooye. Ekirowoozo tekikujjaamu kolumu nga n'ogamba oba nzireyokko ew'omuntu oli wemba namusobya neetonde? Kubanga nalaba nga nze nali namukolera ekisa yeyandogera bwereere. Kubanga omuntu akuwadde omukisa n'ofuna omuyambi ate gwe n'omuloga neera n'enkyawa ekisa nti like nakolera omuntu gwe nakolera ekisa nandoga bw'ati nambuza emirembe abazungu abankyayiza ensi n'enkyawa nga buli woyita tebaagala kulaba mikwano gye bakubulokinga buli wamu ensi out of nowhere nga tolina kye wakola muntu buli muntu akukyagwa okubira esimu akunyiga bize gwokola kyakunyiga bize bosaba ne sente abasawo baganda bakusaba sente ezokugula embuzi kutoyina noga bakankubire ku mukwano gundi nange na mukwano gwe ngundi nange namuwanga anyambe ng'akunyiga bize. Ekiro omusawo yakugamba nti genda ewa pastor wa brother Jebbi ekisose Masaka yagenda okuwonya. Kati omulogo yali yandoga yali yankolamu agenda ku basawo nakola ddole n'agamba okuva n'olero gwe Saala togenda kuddamu kukwata ku ssente era nkuziise ssente zo nziziise buli kimu nkiziise togenda kuddamu kukwata ku ssente era tojja kusukka bw'onooba okutte ssente tojja kusukka siringi 10 kati nga bwentyo bwendi nga ssente z'oba ofunye musawo yazikuwa oluusi maamawo ne mugattagatta ne mutwala ate ku musawo omulala omuganda akoleki abawonye. Kati kwolwo jjajja ampa emitwalo 5 ne ndaba nga ampadde obukadde ogenda ewa brother Jebbi amponye n'angamba genda eyo gy'ogenda owonera era otagenda wa Jebbi nange wano toddanga oddayo ewammwe kubanga ebyabasawo baganda kati ogenda kufa olaba nze nakulemwa nkusindise ne bala bakulemeddwa ogenda kufa tesaagala ofa oli mukwano gwange. Kwolwo nenzikiriza nga mbutuufu nzikiriza buli kimu kiganyi nga mpulira sirina mirembe mpulira ngenda ffa ne ngenda kati we nali onumaayiwe nga ngenda ate gye nafuna mukwano gwange abamu abali bambulokinga ankubira essimu langa akozi wali onsabayo ssente mmeka nti 20 kati watereeramu nga namubulira bye nalindi nti nalwala bwene naye nze nga simanyi nti nagwe nti bantabula omutwe nti nagwe eddalo nze nga mmanyi nti just binnuma bintambula nga ndayitiza abnormal nga njagala kiwone n'okulanga emisomo gyange gifudde abaana nga bali basoma obulungi tebakyasoma bulungi kaganga buli kyange kyonna yakifreezinga. Kakati nankubira essimu n'angamba ssente mbadde kati njagala kuwa ssente era njagala nkutwale ku musawo maama wange ow'amaanyi ajja kukolako akutungira ensawo ya lubaale ensawo y'emizimu ne mugamba olwo Katonda ayagala kuzzaayo kati anankonfusinga kyengezaako kyenkulaga nti kati bwe nali njagala obuyambi wali nga sinasalawo nti kati ngenda wa Yesu abantu bagana okunnyamba kati Mukama ndaze kuba nnyambye kuba nabeeranga ere nalabanga bwe nabeeranga musawo nawuliranga nga obulwadde bunnumanya ne mane nkangamba Mukama nnyamba bambi mpone bandogera bwerere ndabirira obwana bwange kakati nga muyita naye ate ne malanga ndi musabira gye nsula gye mbeera kati kwolwo mba ngenda omusajja ankubira essimu ate agala okumpa obuyambi nti ne ssente zonna ze banaaba kusabye ewa mama nze ngenda zikusasulira owone ne mugamba mukwana ate nga nakyusizaamu kati ngenda wa Yesu Kristo ebyekiganda sibiddamu tajja kutereza ensawo zo eza lubaale ne mugamba buli wamu ngenze lubaale bangamba lubaale okutereza bibbe ono wakyusa buli musawo akyusa ate neyongera kuba bubi siwona ne mugamba kangende ngezeeko eno nannemerako nnyo naye nange nensalawo nengenda naye boda gye nalinya boda nga 6 okutuuka ewa brother Jebbi kuba ewa musawo nalinva wali Kalungu Ntale kati nalinya boda nga 6 okutuuka ewa brother Jebbi ekisoso nga buli boda gy'olinnya efuna obuzibu ng'agamba oba mupiira gubadde ki ate nakoze service boda endala gy'olinnya ng'eba eyingira bakubeerawo ng'endala etutomera naye nga nze sifuna buzibu naye ng'owa boda afuna ng'olwo ntandise kusaba Yesu okwogera njogera Yesu nyambe ntuuke olulimi lukyuse luli nayogeranga bajjajja muwanga jajja bamweya n'ebintu ebyo nga byembeeramu kati n'ekirala kye nerabidde mu basawo abamu baŋŋambanga jajja bamweya naye abanja nga bakugamba genda okume kasasiro funa kasasiro oyiweko walagi ogaye jajja bamweya nankutulira ddiiru kati nga nange ekyenkula buli nakolanga ekyo ng'omutwe gweyongera kutabuka ng'ebintu binsobera kati waliwo n'omusawo omugye nagenda nagaba bambi yagendako ebuwunga bamweya naye amuwasa kati nempulira musajja kyayogere tekinsanyusizza naŋŋamba ngenda kukumisa ekyoto ky'abamweyana era netugenda nekitukikuma n'atuma omuntu awaleeta enjaga bamweyana ayagala nnyo enjaga ayagala nnyo biki ne tukuma ekyoto olwakuma ekyoto nawulira nga nnyongedde okutabuka nga sibitegeera kaakati bwe natuuka on my way to brother Jebbi's church nafuna okulemesebwa kungi naye Mukama yannyamba ne mmala ne ntuuka ngenda okutuuka ku church ekirungi era lwali lwa mukaga nga lwatera obbeerayo alina churches nyingi branches nyingi kati ewaffe nga alabikako lwa mukaaga lw'osuubira era lw'okwolwo lwennyini lwe nagenda nentuka eri nagenda n'eddagala lyange lingi mu nsawo buli musawo gye wagenda nga akuwa eddagala ensaano obuti bumuwanga bukukuume kati ntuuka wali nga baŋŋamba
bankebera mu nsawo bagenda okulanga eddagala lingi omukazi ne yeewuunya ne batugamba eddagala tetuyingira nalyo egganda tulirekawa wabweru ne ŋŋamba ate nga lyerinkuuma ne bagamba Yesu Kristo yakuuma seebyo ne nzikiriza ne babinzijako ne nnyingira ne ntuula naye mu kuyingira nawulira nga ninga alina ekintu ekintikkuseeko nga kivuddeko ku mutwe nga tewali ankutteko ne neewuunya ne mpulira nga nnyina emirembe kati ne ntuula ne mbabuuza brother Jebbi aliwa kati brother Jebbi nga tannajja ne bangamba brother Jebbi ojja mulaba naye woba tomulabye Yesu owa wano waali era akola ne tubeerawo mu service ne tusaba kati brother Jebbi agenda ayitayo omuntu omu yali nga ndaba buli waayita abantu bagwa abantu bawona nga tabakutteeko ne ŋŋamba nange Mukama njagala ngwe kati olulimi lukyuse luli ku Yesu Mukama kati ngenda okulaba ayita muntu owo muti nnyina gwe ndaba ow'okugulu okumuluma ajje musumulule kati nalaba oli aluddeyo nga nze ndaba abantu bawona ne ŋŋamba nze nenzituka kati brother Jebbi abeera ne security emukuuma tomalaga gagendayo nze ne mala nenzituka ne ŋŋenda aba security baali bansitopinga n'agamba mumuleka ajje ne ŋŋenda nga ndabika bubi nnyo kati bwe ntuukawo n'ambuuza kiki nasanga wiiki eyo yali asumula abantu bonna gye babasibira mu makomera tubasumula n'ekisumulizo kya Mwoyo Omutuukirivu byonna muveeyo gye babalogera ate nga nalootanga nnyo ebyoto nga ndi mu kizimbe bansibidde omwo mu kizimbe nga sina wempita oloota nga oli mu kkubo masaŋŋanzira naye nga tolina gy'odda nti oba odda eno waliyo ente zikwetoolodde you cannot move anywhere kaakati nampita nambuuza nti gwe kiki ne mugamba pastor namwita pastor naye nga abantu bamwita brother ne ŋŋamba pastor nina ebintambulatambula omubiri gwonna ebintu bintawaanya era omulogandoga ayagala kunsuula ddala buli basawo gye mbadde ngenda bangamba omuloga ayagala kunsuula ddala n'aŋŋamba waligwa ne ŋŋamba bannaye nagwa eddalu ne neetunuulira bwentize gwe bagamba nagwa eddalu ne ŋŋamba ekitegeeza omulalu bwagwa eddalu ogwa naye oba otegeera naye you cannot control what you doing ne mubuuza brother ogambye nagwa eddalu nti waligwa ne nnyimirira awo kati n'adda ku mulala n'akola ku mulala kati oluvannyuma n'aleeta ekisumuluzo just ekisumuluzo ekya bulijjo yagamba buli muntu ajje n'ekisumuluzo ekisumuluzo kyo okwesumulula ewakuluma kati nze yanteekako ekisumuluzo bw'ati mu mutwe n'akyetoloza ati nti nkusumulula buli kikyo kyonna nkusumuludde era obwongo bwo mbusumula nkugjamu eddalu bamweyana mukugjeemu era nkusumuludde yo free kati n'atambula n'agenda n'asumulula omulala n'adda ku bibye n'abulira enjiri bwe yakomawo n'atubuuza how are you feeling baby what n'aŋŋamba ebikutambula biwonye ne mugamba tebinnawona buli wamu era mpulira bitambula n'agamba gwe sigenda kuwonya weetaaga bapasita bali abambala enkofiira 3 ne sikitegeera n'adda ku mulala omulala n'ambuuza gwe owonye ng'owonye ng'abantu bawonye nze nga sibonye ng'okyawulira mu ngeri y'emu olwo okyawulira mu ngeri y'emu ebirala eno yonna nze nali mponye nga mpulira ebinnuma muno omutima gwali gukankana guzzeewo guteredde nga nali mpulira gwagala vaamu nga mpulira guteredde mpulira omutwe muno yantekamu ekisuubizo nga mpulira omutwe gulinga ogutokota guti nga mpulira ebintu bikyuka munze ku sipiidi naye nga bikyukira ku mutwe ku sipiidi naye nze olw'okuba nnajja n'ekino nti ebintambula kyekikulu ebyali bintambula omubiri nga bikutambula nga tobiraba kye nali nfaako nga simanyi nti ate waliwo ebikulu Yesu byalina okuwonya mu nze byalina osooka okuwonya ndowooza ate atwale kino ekikulu ze kyendowooza kati nga mpulira ewalawo n'omutima guteredde mpulira nteredde naye ng'ebintambula bikyantambula nze ne mugaba bikyantambula n'aŋŋamba sigenda kuwonya yimirira wali nenyimirirawo n'adda ku bye n'abulira almost for 2 hours amagulu ne gannuma nenkoowa naye nga bwe ŋŋamba Yesu Kristo sidda masabo nkooye bwekuba kufa ngenda fiira ano omusajja kale tagenda kumponya olwomuyita na musajja kaakati brother n'adda ku bye neŋŋamba omusajja n'atanfaako andese wano nfe kumbe buli budde bwe namala nga nyimiridde awo na Yesu waliwo kyeyalinga ntikkula buli basawo gye natambula nga bannyamba zange emmandwa nnyingi omutwe guno baali bagusala emisale nga buli gyogenda bakusala omusale bakuteekamu eddagala bafulule amayembe g'omulogo oli gakoze ki gakuloze nga buli musawo akusala akagirita kati ne ŋŋamba siddayo nkooye okunsala omutwe kambere wano mu butuufu oba nfe naye nga nfiiridde mu Yesu brother n'agenda after some time bwe yamala n'ajja n'ankwata wano mu kiwato n'agamba nkwawukanya n'emyoyo gy'ekizikiza gyonna n'eddogo lyonna era nkusumuludde yo free nagenda okuwulira nga mpulira bye sitegeera kati gwe nabeeranga mu basawo n'obudde obwo nalootanga nga nnyonsa abaana abatali bange ng'ositudde bebi naye ng'omuyonsa nga siwo nenkera nga nembuuza jjajja nga ndoota nyonsa omwana atali wange n'aŋŋamba omulogo akuloga ayagala tooleme kuddamu kuzaala era obeerenga ng'oyonsa misambwa kati ebisawo bye namala mu bulwadde obwo nga sikyagenda mu nsonga ez'abakyala kati brother we yankwatako bw'ati nga nkwawukanya n'emyoyo gy'ekisikiza gyonna ngenda okulira eno nga nzenna like
tapu esumulukuse eri ebadde tekyagenda mu mbeera okumala ebbanga. Ne ngamba maanyi nkyagaliwa. Omala bbanga ki mweri embeera? Mwaka nga gumu. My God. Mwaka nga gumu nga seebaka, nga bintu bintambula, nga neeyongera kuba bubi. Abasawo nga enviiri nga buli gyogenda bakusalako enviiri, okusobola nga buli lwosiba enviiri ebintu byongera okukutakula omutwe, bikutambula, bikusuna buli wamu. Kati ng'enviiri nazivaako ntambula sirina kaga enviiri nga teziriiko, naye ng'obeera na misale gyokka mu mutwe. So brother Jebbi nansumulula neewuunya. Kati nempa obujulizi after like a week. Brother yajja kati nga zene kyanga ndaba ntandise okuwona buli kintu kigenda kiwona, naye ng'ebyali bunze natuuka ewa brother nga buli kyange kiroge kabe engalo kebe kinga wonna waloge. Naye nga ndaba ebiwonye munze bingi, nga buli kye babuulira olaba bakibuulira ku ggwe. Kati waliwo naloota ekirooto nga sinajja brother nga bannyambazza ekkooti nzirugavu naye nga njulifu ate ng'eriko ebisooto. Omuntu oyo aŋŋamba yennyini omulogo sandyagadde mwatula linnya ng'agamba nkwambazizza enzikiza ekidibo tewaliba muntu yenna addamu okukulaba n'abazungu bakukyawe tebadda kujja kuddamu okukulaba. Ngenda okulaba essimu okuddamu okugera n'omuzungu yali ansuubiza n'okumpa ssente nga yambulookinze. Ngenda okulaba nga ntandise okwambala engoye nazo nga ziba njulifu, buli lugoye lwojjayo luba luyulifu, nga naye oyagala onyume naye nga weesanga era z'olina. Ne mbeera nga sisobola kunaaba, ng'omala wiiki nga 2 nga tonaabye. Doonogendewo omusawo akwambulula nti yakunaaza gwe ng'amaanyi aganaaba weesanga toba n'amaanyi ganaaba, oba weesanga wooli tosobola kunaaba otya abantu banalaba nga ndi bwereere mu mbeera eyo nga you don't bathe. Kaakati omusawo like otuuka ku kkanisa wayiseewo wiiki ng'emu. Kati brother atugamba wiiki azze baatugamba waliwo wiiki yali nga y'amakooti nti Yesu Kristo agenda twambulako amakooti ge baatwambaza ag'enzikiza. Kati nali nyambadde ekkooti ng'ezitowa. Ekkooti yo ngenda okulira nga tuzibiza tusaba. Ekkooti yavaako yokka nga mpulira omuntu anyambula naye nga simulaba. Naye ntula ndaba ani annyambula nga simulaba. Ngenda okulaba nga ekkooti egudde naye ate eyange naye nga jjukira naloota ekkooti mu kirooto. Nga batugamba twambulako amakooti ag'enzikiza ne neewunya eno kyaki. Emanya etya ate abantu bye baatuloga. Ate n'olaba nga buli kye basomesaako laba kikwata ku ggwe. Ne ngamba abaana Yesu Kristo alina amaanyi. Ne ngenda nga ndaba ebintu Yesu Kristo by'ajja akola ne binneewunyisa. Kati brother Jebbi agenda atugamba nti tulina okusonyiwa abatukoze ebibi. Wiiki eyaddako awo. Kati aga buli muntu musonyiwe era oba tosobola kusonyiwa saba Yesu Kristo akuwa ekisa eky'okusonyiwa. Ne ngamba ku mulogo byankoze wange sijja musonyiwa. Yesu Kristo nsaasira naye sigenda kukola kimusonyiwa. Abantu ne basaba n'abasumira naye we yamala n'agamba bayina ekibuuzo awanike. Nze ne mpanika. Nambuuza n'angamba jangu. Era Security yali eŋŋaana ogenda gy'ali n'amugamba mumuleka ajje. Kati ne mugamba brother omulogo ono yanduga nnyo nanfiiriza okusoma kwange bannange bagenda kubatikira nze tebantikidde abaana bange tebali bulungi buli kyange kyonna kiweddewo yakitta wadde obulamu onsumuludde bukomyewo mpulira nga ndi mulamu kati naye ssente ate ebya ssente byo bifu tebinnaterera bulungi. Kati naŋŋamba omulogo oyo olina omusonyiwa ogenda musonyiwa Yesu Kristo akuwa ekifo ekikola ki ekisa ekisonyiwa era genda ku mugongo gwange ngenda kukweka eri omulogo oyo tagenda kuddamu kulaba tewali ddogo lyonna ligenda kukwata Yesu Kristo akukweke eri abalabe bo bonna. Nagenda okwetunulira nga gwaweeka endabika ndi mu siri kiriini bulungi ndabika bubi okyali mukyaafu n'abakuseera mu nga ntereddemu according we najjira kati kwa wiiki kayiseemu ntereddemu ntandise okunyumaanyuma bampaddeyo ku bugoye awo ku kyaki obunyumaanyuma mikwano gyako konna ng'osula ku kyaki oba ng'ogenda n'okomawo n'osaba nga ngenda olwo ng'ate nzira wa musawo muganda sidda waka kumpi si wala nnyo ne kyaki naye olwokuba omulogo waabeera mu kitundu aba ndaba buli we mulaba mba ngenda gwa mu mmotoka zintomere. Kati nga wenva ku kyaki okujja okusaba buli naku nzirayo omusawo muganda era omusawo muganda nga mpa transport buli naku 2 egikutwala yako oba weebasa kuzuukuka ogende ku kyaki. Kuba first day gye nagenda ku kyaki nenzirayo yagamba wabula naye ngenda kulokoka. Okimanyi nti owonye. Yesu Kristo awonya nange ngenda kulokoka. Kati enkeera eyanzuukusa yambuuza abagambye kuddayo ddi ne mugamba ku Mmande n'azuukusa yennyini n'agaazuukuka ogende ku kyaki nampa 2. Kati n'atandika nkumba nga transport yandeeta ku kyaki. Kati ewe namala okuva we nagenda mu kyaki namala omwezi mulamba nga nva wa Kalungwe omusawo muganda we ngenda mu kyaki naye nga yampa transport everyday. Kati namala nendaba bambi nga nkoledde bingi yansindika ewali obulamu nendaba nga ate transport yo naabamumenya. Nensaba nentandika okusulanga ku kyaki okufuna abansuza ku kyaki okumpi ne kyaki nemba nga nva ku kyaki.
kati brother Jebi yampeka ku mugongo ne neewuunye engeri gye nali nfaananamu. Nzaani agenda ku mugongo gwa Nabbi nga nzirugalanga bwe nali nfaanana. Ne neewuunye ekisa kya Yesu Kristo kyalina era okuva olwo sadda mabega nempona ne ngamba Yesu Kristo sirina ngeri yamwebaza wabula nsaba Mukama wange Yesu Kristo mbeere nga muyimbira oba mpe obujulizi mu nsi yonna ensi emanye nti Yesu Kristo mulamu era ne musabanga nnyo ekisonyi olw'okumuvuma nga ku kkubo nasanga nga abalokole nga mbavuma. Kati nga tewe ndaba emmotoka walingayo emmotoka ezitambula eza takisi nga ziriko ekifaananyi ky'akasiisira nga kuliko omusajja afuuwa emmindi. Baŋŋamba nga omusajja ye Bamweyana, jjajja gwe bayita jjajja Bamweyana. Kati ebiseera ebyo nga bantabudde omutwe ng'emmotoka nninnya za Bamweyana. Ogenda okwesanga nga tugeze ogenda Kampala olinnya mmotoka eriko kifaananyi ekyo. Bw'eba ekuyiseko nga togenda ogikubira jjambo jjajja Bamweyana baayi ng'oba musanyufu nnyo omukubira mbu yakutula ddiiru. Kumbe oli waya baakuloga gwe tomanyi. Kati essaawa eno ndaba ate za Katonda. Luli kwegamba saalabanga za Katonda. Ne kati olaba emmotoka ziriko God is plan, God is decision, God is good. Wesanga zo olinya Yesu afaayo, Yesu akola. You're getting the idea. Naye lulinga oli wesanga olinya za Bamweyana. Ogenda okutula ngera gy'olimu. Ng'ate n'abantu bagamba gogo bayita jjajja Bamweyana. Mbwe empewo ya Mweyana ekola ki? Ebulimu. Ngenda otuuka mu kyaki nga batugamba Bamweyana yasiwula eddalu. Bamweyana ye mulalu. Nga buli kimu Bamweyana yanywa wala giye mulalu yakola ki ne mmanya nti nali nafa dda. Ne neebaza Yesu Kristo awo olugendo lwange olw'okuyimba lwe lwatandikira. Kale lwakuba ne mu kyaki osobola osangayo era abantu abakulemesa. Awo wenyini sokolinde kogenda kutuyimbiramu ku kayimba ako ke wayimba nga wakavunuka okuva mu mbeera eno nga sinaba kubeera nga nkugamba otuyimbiremu akayimba gwe nga gwe otuuka mu kkanisa n'olokoka gwe nga gwe omuntu kuba Katonda yali asinga kwagala mutima go ate alyoka akusumulule. Nalokoka ne neewaayo ne neeweerayo ddala ne mugamba Yesu Kristo nzikiriza nti gwalina amaanyi. Kubanga first time okuyingira mu kyaki nawulira ekyenjawulo mu nze ate nga sirina stress nti okusaba kwa ssente naye nga gye mbadde mbasawo mbadde ssente nnyingi buli gy'olaga bakusaba ssente noba ku pressure nzijjawa ne wano otuula bakujjanjaba for free mu ddakiika emu ekintu baba bakitutte buli kye bakusindikira kye bajjawo kye bakuloga kye bajjawo. Omulungi ali ku Spark TV testimony y'olunaku olwaleero nange neewuunyisizza. Tuyita mu bintu bingi ebisoomooza mu bulamu naye ate omuntu ayiseko mu mbeera eyo ey'okubeera nga obonaabonera mu bifo ebyo mu masabo obasawo ab'ekinnansi. Bangi nnyo bempulidde nga mutuufu embeera teba nnyangu bakozesa ebintu ebibi ebisembayo oluusi bw'oba mu nnomosensezzo n'otuula ogamba naye nze yakola kino ng'ate Katonda wa bwerere mukwano gwange yeetaaga mutima gwo nakwatula nakamwako ogambe nti nze ndokose mukkiriza okubeera mukkiriza kugamba okubeera omulokozi wange talina kyasaba wa bwerere. Mu bigambo bye bisembayo ng'otuyimbira ne ku kayimba ako ke wasooka okuyimba nga wakamala okuwonyezebwa Katonda. Mbadde like ngamba nti bwe natuuka mu church nga ndaba Yesu Kristo amponyezza ne nsaba Mukama wange Yesu Kristo nti nsaba nkole omukuweera obujulizi mu nsi yonna ensi emanye nti nno Yesu Kristo awonya. Era neebaza omukisa gwe mumpadde aba Spark TV kuba mmanyi TV nga nze ensi yonna etulaba nti obujulizi bwe mbuwadde ku TV eno ey'amaanyi mu ggwanga lyaffe. Kakati nasaba ogenda mu kwaya ne ndowooza nti nsobola okukikola mu kuyimba nentambuza music oyo nga awa abantu essuubi era nga abulira abantu Yesu Kristo awonya. Nensaba okwegatta mu kwaya eya kyaki yaffe. Abakwaya ne bandisappointinga ne bangamba mu kwaya tetwongeramu. Ate era mu kwaya mulimu bantu batono balinga 8 ne kitampisa bulungi. Nezzamu okubasaba era ne bangamba mu kwaya tetukola ki tetwongeramu. Kati ne ngamba Yesu Kristo nkoze nti anga njagala okuyimbira ate kwaya bangamba tetukola ki tetwongeramu. Kati nyina abaana abato abaana bange babiri. One is 9 another is 5. Yes, kati nga kuliko n'abaana balaba baganda bange n'abaana abamu abakyaki ne tutandika okukola okubeera nga tuzinira Yesu Kristo buli service weebeerawo. Kati era abantu abamu abakulira entertainment mu church ne bannemesa ne balaba nti ndowooza mbatawaanya. You're getting the idea. Kati ekyo nenkitanga lwogendo baga bateremu akayimba abakuboggolera bakola batya bakuswaza. Kayimba ki koyimba gwe nga gwe? Yesu ompanguza webale onyambye nnyo ondese gyobeera Jehova ompanguza yawo ompanguza webale Yesu onyambye nnyo
onzijeyo mu nnyanja ompangusa ondese gy'obeera Jehova ompangusa yawo ompangusa weebale oli mulungi weebale. Amina. Mu bigambo bye bisembayo waliwo omuntu ayita mu mbeera nga gye wayitamu oluusi naye abadde akyekuumiddeyo mu masabo agamba sigenda kuvaayo naye nze kirina kye kindaze nti ebyo byonna tebuliimu omala biseera kuba olaba n'omusawo omuganda yatuuka n'akugamba vaayo genda ewa Katonda yawonya. Beerako obugambo obusembayo bw'ogamba omuntu oyo atulaba ku Spark TV. Abalabi baffe aba Spark TV bannange kye mbagamba kiri nti Yesu Kristo awonya, Yesu Kristo mulamu, Yesu Kristo ayogera, Yesu Kristo awulira, Yesu Kristo alina omukwano mungi. Yensonga lwaki neetuuma Sarah Jesus is love kubanga Yesu anjagadde nnyo ate nze yava mu ssabo direct anjagadde nnyo ankoledde ebirungi bingi. That's why nasalawo muyimbira mu ensi yonna emanye nti Yesu Kristo ye musawo asinga era talemererwa. Amina. Omukama abawe nnyo omukisa mwebale nnyo okwekuumira ku Spark TV. TV yaffe eŋŋanzi mu nsi yonna. Kale wetyo tutambudde olunaku olwaleero olwakadde gwe wenna andaba nkusabira nti Katonda oyo yawonya omukyala gwendeese n'amwambula kye baali bamwambaza n'amwambula byonna naawe abeereko ne kyakwambula kyonna kye baakwambaza kiyinza oba nga tekibadde kimazeewo emyaka but it doesn't matter kuba olwaleero kkiriza Katonda nti asobola okubeera ng'akulokola mu mbeera eyo. Nzikiriza nkusiibulire wano ate era nkwongereyo mu motivational preaching n'oluvannyuma mmale nkomewo nkusiibulire ddala tovaawo kati eyongereyo ne program n'ongamya.